tugenda kutunuulira obubonero bw'osobola okutunuulira n'otegeera oba n'omanya oba olinamu candida oba toyina. Ebiseera ebisinga tufuna infections ez'enjawulo ne tuzituuma amannya nga tuzituuma entuumi ngaffe. Wabula leero ndi ku ggwe abonaabona ne candida. Osobole okutegeera nga tonnaba kunoonya ddagala lya candida nti singa nina candida nkozesa eddagala ki, sooka olabe obubonero buno wammanga, olabe oba omuyina oba tomuyina. Ekisookera ddala candida oba kye tuyita vaginal yeast kiva ku ki? Tulina bacteria wansi eyo ffe ng'abakyala, tulinayo ne kye tuyita yeast cells. Yeast cells ezo singa bacteria eyo ekyankalana kyova olaba mbagamba nnyo twewala okubeera nga tubaako ebintu bye tukozesa eyo wansi. Simanya mutawaaza n'amazzi agookya. Amazzi galina kubeera lukewarm, galina kubanga galimu ekibugumiriza kitini. Ago amazzi agookya si malungi kubeera ng'otawaazisa okwesigasigayo ebintu ebimu ebitagwanidde, musonsekayo ebintu ebitagwanidde, okubeera nga weesiga cream si birungi, bikyankalanya HP levels zo wansi eyo, ekirinza okuviira mu cells zo ezo tuyita yeast cells okubeera nga zizaala ne zibeera abnormal, like zizaala nnyo ne zimultiplyinga nnyo. Bwe zizaala ennyo kikuviiramu okubeera nga ofuna kye tuyita yeast infection. Naye nga waliwo n'ebirala ebireeta yeast infection eyo. Abamu bakkiriza nti nga tuzza candida, abamu bakkiriza nti candida tumufuna through okwegatta nga weegase n'omuntu amuyina. By the way, n'abaami balumwa candida, si ffe bakyala ffekka. Naye omwami alina candida tujja kutunuulira obubonero bwo omulundi omulala. Leero nze ku bakyala. Candida bulwadde nno bw'otalina kubuusa maaso kubanga munnange bwe bukula bulinza okufuukira ekizibu. Naye gw'omanyi okubeera ng'oli awo ng'osiiyibwa wansi eyo wazimbye wali biki, owulira nga tolina mirembe. Bannange owulira nga tolina mirembe, olaba ofunafunyi ki discharge nga kiri nnomo nga oli mu ovulation oba nga ovulating nga n'owulira nga tolina mirembe. Ate olwo okubeera nga kyalubeerera. So tulina okubeera nga twejjanjaba. Kansooke mbabuuzeeko mwena abeekumira ku Senga 5256 mwebale kubanga mwekuumirako gwe omukadde, weebale butavaako, buli kenteekayo n'ojja n'okalaba. Ate gwe omupya nkwaniriza era nsuubira nga ojja kuba nga olina ky'oyiga olwaleero. Kaakati nga tuzeeyo ku video yaffe oba ku audio yaffe gye ndimu olwaleero nti tugenda tunuulira obubonero bw'osobola okutunuulira. Ekisooka mbagambye nti abamu bafuna obulwadde buno bwa candida nga beegase n'omuntu abulina, naye ng'ate okyasobola obbufuna nga toli muntu weyeegatta. Kati nno kino nno kye kikyankalanya abazadde baffe. Abazadde abampuliriza kuno ninako abantu abalina abaana, ninako abazadde. Mubeera n'abaana ab'obuwala n'afuna bikandida ng'abifunye eyo mu bisulo oba ku ssomero nga gyakijja, omwana n'atandika okwesiiwa, mu kifo ky'omujjanjaba n'otandika kumulangira bwenzi bw'atayina. Mwewale ennimi ze mukozesa eri abaana bammwe. Waliwo ebintu bye mulina okuyiga nti si candida tetumufuna bufunyi mu kwegatta kwokka. Okyasobola omufuna ng'ofuse ewantu ng'omuntu amuyina. Okyasobola omufuna ng'omujja mu bukyafu. Okyasobola omufuna ng'okyankalanyiza HP levels zo wansi eyo. So it's not only about kwegatta na muntu n'ofuna candida. Omwana olutandika ati olaga watandika abasajja kaakati wuuyo weetakula biki. Olina candida bagambe alina candida yatandika abasajja, nedda mukwano si bwe guli. Omwana aninza okuba tannatandika bintu by'abasajja naye ng'ate ayinamu kikandida. So mujjanjabe okusinga okubeera ng'omuleekaanira oba ng'omuyombesa by'otalina ku mutwe n'amagulu. Ekisooka ddala akabonero ke tugenda okutunuulira k'osobola okutegeerera oba olinamu candida oba tolina kwe kubeera ng'osiiyibwa wansi mu nabunnya buli ssaawa weetakulatakula. Akabonero akookubiri osobola okufuna okuzimba, like ogenda okutunula wansi oba okukwatayo nga wonna wazimbye oba owulirayo naawe kennyini ng'owulira wazimbye. Kasita obeera ng'ozimbazimba kumpi n'ekituli, ozimbazimba by'otategeera, oluusi nno yaba candida ate naaba akuze. Waliwo abamyukirira n'ogenda okulaba ng'omyukiridde wansi eyo ebitategeerekeka. Olinza okuba oli mu kiyigo otawaaza oba ogenda okukola ky'okwetunira, wabeera wakubabuukirira babuukirira. Oluusi okubabuukirira okwo kwe kuvaako okubeera ng'omyukirira. Abalala muyiwayo oluntuntu wansi, lwe twandiyise rash, nga bw'onaayiwa oluntu ku face. Kati oyiwa oluntu awo kumpi n'emimwa, n'oyiwa eno waggulu yonna eno nga gye tumweriza, nga si nti wamwedde biza bye bireese lurash olwo, naye munnaye ng'ozi like oyiyeeyiye oluyinja olutategeerekeka wansi eyo. Oyo nno naye oluusi abeera candida. Abantu abasinga okubeera ne candida temubeera na appetite mu nsonga za kwegatta. Ekyo kyo
candida akikozesa maanyi obulwa appetite oba owulira toyagala musajja toyagala mukazi obulwa ki appetite ekirala n'akabonero akalala k'osobola okutunulirako okubeera ng'osobola okussa omukka nga guwunya bubi like olaba nga bwe nkola naye ng'omukka ogwo gulina engeri gye guwunyamu nga teguwunya nnomo oyo nno aba candida ate aba akuze abalala mufuna ebintu ebyeru ku gundi ku lulimi nga biringanga ngambe ntya kyogere ntya ffena tulinako ebintu ebyeru ku lulimi lwaffe naye ebyo bikyafu obuyoozaako ne bivaako naye waliwo ebyo ebintu ebikuba mu kamwe ne bikuba ne muno mu mba nga biringa pana ebinnyonnyole ntya mu luzungu nsobola kyogera nti white coat naye kati mu lulimi oluganda kijjayo omwana bw'ayasama oba omuntu oba omuwala bw'ayasama oba omusajja ng'olinamu candida omwana mu kamwa ako mubeeramu ebintu ebyeru nga biringa ebipaapipaapi nga bikubye ku lulimi eno mu mabbali oyo n'aba candida ate era aba akuze naye asobola okujjanjabwa mu kizungu oba mu habo n'obeera ng'owona. Then ekirala osobola okubeera ng'olumizibwa mu nnyingo oyo still abeera candida obukoowu gwe nga bunawoba tolina mulimu gwonna gwe wakoze owulira oli mukoowu oyo naye abeera candida oba kaba kabonero ka candida buli bwe bagamba nti olinamu hormone imbalance eyo nayogeddeko ku lw'okuba nti wansi eyo tulinayo bacteria ne cells zibeerayo ze tuyita yeast cells singa zibeera nga tezibalansinga bulungi nga bwe zirina kubeera osobola okwesanga nga ofunamu obuzibu. So hormone imbalance nayo tusobola okugitunuulira oba tusobola okugyogerako mu layini eyo nti esobola okubeera nga keekamu kabonero akalaga nti olinamu candida. Obubonero bwe ndi okumenya sigambye nti otunuulira kabonero kamu bwe kati nga kali independent n'ogamba kati nina candida nedda mukwano you don't determine nti osinziira onoga kati kino nze bwekyo bwe kiri nedda si bwe bityo bikola. Mwe ababeera ne sinuses atawona simanya ne bi allergy naawe osobola okubeera nga olinamu obuzibu bwa candida. Then ekirala mu abantu nga naawe olina UTIs osobola okubeera nga naawe olinamu akalwadde ka candida era osobeera niyinza okugamba nti olina okubeera ng'ogenda mu ddwaliro ne weekebeza. Obubonero bw'ammenye bw'oba obuyina we don't conclude oba tetugamba nti olina candida tebakebeza maaso mu ddwaliro ezzungu bakebera n'ebyuma ne bakubuulira fe abahabo fe abakebeza amaaso naye ate nga naawe nze nkurekomendinga ogende mu ddwaliro bakebere oleete results okitegeere kino kyekinuma abeera bajja kukuwa eddagala likkolere bulungi kubanga abeera bategedde nti kino kyekikola kyekikuluma. So byebyo ebyange omukama abankumira ate era abanjagalire temujjanga okwo mubeere bulungi mwera.